Yatadde akatambi ka mukama waako obuseegu ke katambi kolaba mu vidiyo yange eno kenjagala twogereko ate era tukubaganyeeko ebirowoozo mmwe mwenna abakozi naddala abakolera mu biyumba by'Abawarabu. Yessaawa otuule katambi kano nga totemya, wooba oli wa kisa nnyo oba ng'otegeera nnyo naawe okwongereyo okaweeko omulala tujja kuba nga tukisiima. Yenze Sheila Adita ku page eno kwennyini imba ntuuse okubaako obubaka bwe mbasindikira mmwe bannyinange abakola mu biyumba. Ensonga bwezi tuzoogerako nnyo naye abamu temuzikwata. Yensonga lwaki ebizibu bingi nnyo mu biyumba by'Abawarabu, yensonga lwaki tuttibwa nnyo, yensonga lwaki babakolako ebintu ebyambiyone ebibi ebisingirayo ddala obukyafu lwa nsonga temuli beegendereza kimala. Muganda waffe ono yakutte akatambi ka mukama we nga ali bwereere n'akateeka ku mikutu gya social media olw'okuba ayagala kulaga banne be yabadde nabo ku live nti bannange nze mbeera mwendi, mukama wange ansaba okunneebakako, mukama wange andaga zubula, mukama wange andaga ebitundu by'ekyama. Igwe n'otaswala kimala n'okwata ekifaananyi kye n'omukwata akatambi n'olaga enkumu n'enkumu y'abantu b'otudde nabo ku live emize gya mukama wo, ekintu ekikyamu. Tuyinza okugamba wakoze kirungi olw'okuba wamwanise, naye ate gwe ng'omuntu eyakikoze oli seefu. Simanyi nti oba we mubanga temunnabakola bintu nga bwe biti mutuulako ebbali ne mulowooza nti after bwe mmala okukola kino kyekigenda okuddako oba mukozesa bussiru bwe businga. Tubagamba nnyo nti eno gye mwajja okukolera ensisi yammwe wajjayo kunoonyayo ssente, oli ku bubudamu, oli mugwira eyajja okukola ofune ekyokulya endat oddeyo ofune obulamu obulungi. Naye abamu ku mmwe ebintu ebyo mubyerabira ne mutandika okukola ebintu by'ekigwagwa. Igwe olw'okuba olaba nti bye bikusanyusa, olw'okuba olaba nti olina akamwenyumwenyu k'oteeka ku matama g'omuntu omulala, abamu ne tutandika okubasunga n'ebizibu ebibatuukako ne tutandika obisekera ne tugamba mumwe byeyitidde. Companies ezibaleeta tusiiba tuzikubira omulanga ne tuzigamba ennaku zino eno mu mawanga gano abug'obuwalabu tebakyayagala bantu baddugavu olw'emize emibi egisusse egikolebwa abaddugavu. Tuba tukyalwanirira ddembe lyammwe, bagezeeko obbagondezaamu, balekerawo obbatwala ng'ensolo, balekerawo obbakolako ebyambiyono, bakolako effujjo ne zireeta bano abatamanyi kukozesa bulungi masimu gaabwe, abakyanoonya abantu okubalaba, abaagala shares ennyingi, abaagala likes ennyingi ne comments ennyingi, ne weerabira obulamu n'enkumu y'abantu abataddeyo feesi zaabwe b'oli nabo ku live. Era ne tubagamba nti nno mufubenga nnyo okulaba mukuuma confidentiality mu nnyumba z'abakama bammwe, mukuume ebyama nga ebitafuluma mu nnyumba yammwe ewaka, byebyama nga bw'otalina kubifulumya okuva mu nnyumba ya mukama we n'ozokolera n'obyanika eryensi. Akatambi kanene we katuuka ku b'eŋŋanda z'ono omuntu, igwe basobola okusiba n'ebisumuzo ne babiteeka mu toyi. Lwaki? Nammwe mukimanyi omugwira tasinga musango. Bajja kujja bakugambe omuntu ono yakoze ekikolwa kino olw'okuba mulalu, igwe ogenda kwennyonnyolako otya ng'omuntu. Ekisooka baali bataddewo etteeka eribakugira okubanga mukozesa amasimu. Y'ensonga ng'eno tubasaba nnyo ne tubeegamba mubeere beegendereza. Bw'obeera mu nnyumba gy'olimu nga mukama wo akumazeeko emirembe, akoonakoona kabina, akwata ku mabeere, akusaba okwegatta, akola ebintu by'otategeera, weekubire omulanga mu ngeri entuufu. Era ne tubasaba ne tubagamba igwe kennyini osobola okweteekako obukuumi ng'oviira ddala ewammwe nga tonnasimbulayo kujja eno mu mawanga gy'okolera. Ne tubagamba mukuumenga nnyo ennamba za companies zammwe ezibalinako obuvunaanyizibwa mu nsi ze muli, wabula si companies ez'ensi gye mwava. Ne tubagamba we muloopa ensonga ng'eyo, mukama wange ayagala kunkwata, bajja kuyimukiramu lwa nsonga eyo keesi nnene nnyo. Naye mmwe mukwata amasimu ne mutandika okukola obutambi, we buzza backfire ate ng'otandika okukaaba. Mazima ddala kino ekintu oyinza kukinnyonnyola otya? Ogenda kukinnyonnyola otya okutta obwereere bw'oli obutadde ku social media? Bwe banaatandika batandise okuyisa obubi ng'otandika okukaaba, ng'otandika okugamba bino, ng'otandika okwogera ebintu ebitakwatagana, naye ng'atejjukira gwe kennyini ng'omuntu oli mu nsobi, gwe kennyini ng'omuntu wasobeza. Wano we mbakubira omulanga mbegayirira bannyinange ebintu ebimu mubireke. Tukiraba nti mugezaako
okulaga abantu obubi bw'abana abantu naye nammwe mwetunulemuko. Kale katugambe singa muganda we ye yakoze kino nga muli wammwe Uganda, obadde ogenda mukwata akatambi okateeke ku social media, ye omuntu gwaba akikoze bwakakwata namuteeka ku social media ng'akola bino, gw'osanyuka oba naawe onyiiga. Mwekubengamu mitima. Yenze Sheila Adita, mbaagala nnyo.